nti Uganda bagitunda nengamba ono tugitundawa naye nga lwasendinga message olwo abakyalina batandise okusima omusenyu mu Lwera obasanga buli wamu ye n'ajjayo kayimba ayimbye bazina naye nga message ogifunye gwali waggulu awo booleeta basima omusenyu bano boŋŋamba bakusaasira kakati oyo that one is an idiot ne baby cool toyinza kati nga ngenda ne bembeera nga ngenze kwogera mu lukuŋŋaana nti ne baby cool ntambula butambula oba nywaki toyinza kungeza ku baby cool those are idiots kati gwe olwokuba nti oyimbye ku mizindaalo ng'ogera nja kukubira mu distance era oyo baba bamutadde ku kunoonya akalulu ka NRM ezo zero afadhali Bobi Wine mutya. Omuntu eyasinga okulumwa n'okusalwa Meja General Kasirye Gwanga yali President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nkuleetedde ebyama obiwulire kubanga ffenna tumanyi nti omusajja ono yali teyeerya ntama era ono ebigambo yabyogeranga nga bwe biri nga tabirumamu era mu mboozi y'olwaleero atalina budde nkusaba gireke kubanga togenda kubeera ng'ogifunamu ng'opapa. Nkusaba vidiyo eno giraba yonna ogimaleyo osooka okakase nti Bobi Wine ne Uganda yonna twafiirwa omusajja. Omwaka 2026 Meja General Kasirye Gwanga yali amaze okubeera nga asomesa Bobi Wine obukodyo n'okubeera nga amuteekateeka okulembera eggwanga Uganda. Obutambi bungi bwenkuleetedde ogenda kubeera ng'owulira ebitiisa ebyewuunyisa oba oliawo okufa kwa Jenaronda Nyakirima eyafiira ku nnyonyi. Meja General Kasirye Gwanga yali amaze okubeera nga alayira n'agamba tagenda kutuulirawo tagenda kussa mukono mpaka nga amaze okuzuulira ddala ani yaviirako okufa kw'omusajja General Aronda Nyakirima. Jjukira nti Jenaronda Nyakirima ono yali amaze okubeera nga ayingira mu kitongole kya Internal Affairs era ng'ono amaze okuteekawo amateeka agakugira buli mugwira okufuna ennangamuntu agakugira buli mugwira okufuna passport. Kati njagala ojjukire nkoledde akatambi gye buvuddeko ng'abagwira omutwalo mulamba bamaze dde okubeera nga basangibwa ne bakwatibwa nga balina endagamuntu ez'ensi Uganda. Muno nga mulimu Abanyarwanda, mulimu Abasomaali, mulimu n'abantu abalala bangi okuva Eritrea, Sudan. Ensi ne yeebuuza bano bajjawa endagamuntu. Wabula nkunyonyola nti General Aronda Nyakirima yali amaze okubeera nga ateekawo amateeka amakakali nga teri mugwira n'omu agenda kubeera nga afuna endagamuntu yadde okubeera nga akkirizibwa okubeera mu Uganda nti alonde. Kakati ono akaseera wayitampawo kaaga n'afiira ku nnyonyi ng'ava South Korea. Kakati General Kasirye Gwanga akakasa mu bigambo bye nti ono teyali mulwadde ne mukazi we teyayogerako nti yali mulwadde. Tewali ripooti n'emu yali eraga nti ono mulwadde ate nga yali mukwano gw'enfanfe. Kakati ebigambo sigenda kubeera nga mbikubuulira wabula n'ebyaviirako Meja General Kasirye Gwanga okubeera nga afa byetankanibwa kubanga obutambi bwonna mbuleese. Kansoke nkulamuseeko n'okwebaza okubeera ku EKTV. Nze Eke Master nanyini bwino emabega w'omuzindaalo. Ennamba gy'olaba ku screen gwagala okusiba dreads wekka gikooneko bajja kubeera nga bakolako abasaaluuni nawe agala okubeera nga okuba obulango ku channel yaffe. Ennamba eyo teeka ku WhatsApp message tujja kubeera nga tufuna obubaka obwo tukwatagane naawe otuwe emirimu tusobole okubeera nga tukulanga. Kati nze kansoke nkutwale mu katambi kana akasooka naye nkusaba vidiyo eno giwe obudde ogigoberere ogimaleyo. Ogenda kukakasa nti Bobi Wine yali amaze okubeera nga atendekebwa mu nkukutu mu mpolampola abantu abamu kye bataamanya oba oliawo waliwo abalala bakimanyaako bibimu kuyaviirako omusajja ono okubeera nga atulekawo. Kankukkirize mu katambi kano n'oba nfiiri kusaba jimpera ekigalo ompyo subscribinge ku mukutu gwaffe tutambule ffenna mu waka waffe. Museveni is Museveni. Kasirye Gwanga is Kasirye Gwanga. I'm telling you, I'm training Bobi Wine to be president of Uganda. Ulire ebigambo bino, njagala ulire ebigambo bino kansoke nkudiremu katono nnyo. Meja General Kasirye Gwanga yakakasa ensi nti ono yali amaze okubeera nga akwata ku Bobi Wine kubanga baali bassa kimu era nga yakakasa nti ono yali mukwano gwe nfanfe. Museveni is Museveni. Kasirye Gwanga is Kasirye Gwanga. I'm telling you, I'm training Bobi Wine to be president of Uganda. Kakati vidiyo egenda kubeera nga etandika nkugambye nti gigoberere osobole okubeera nga ojuwa obudde. Ebigambo bingi by'otasobola kubeera nga otegeera byonna mbikuleetedde nga nnyini bwino bwendi mbikusunsulire kimu ku kimu. Ogenda kakasa nti Uganda yafiirwa omusajja era singa Meja General Kasirye Gwanga akyaliwo oba oliawo struggle yandibadde yanjawulo nnyo okusinga kweno kati bweri oba oliawo kankubuulire kubanga
ebigambo byali bingi nnyo ebyayogerwa ng'ono amaze okubeera ng'afa era ne mu kufa kwe yakuba essimu ono n'agamba nti yali awambiddwa buwambibwa naye olowooza kiki ekyaviirako Major General Kasirye Gwanga okubeera ng'awambibwa kiki ekyamuviirako okubeera nga awambibwa era ono lwaki bwe yamala okuwambibwa teyasobola kubeera nga awona yafundikira amaze okubeera nga afa ebigambo ebimu ku bino bye yakozesa ng'akunyonyola ku Bobi Wine kansoke mbikwongeremu katono nnyo vidiyo eno ogenda kubeera nga oginyonyoka mpola mpola omanye nti Bobi Wine waali kati yasigala buwoomu kubanga omusajja we ow'oku lusegere yali amaze okubeera nga avaawo era ono yakakasa naga nti tawagira NRM yagamba za NRM sigiwagiranga nako bukyambawo sijagalira ddala obulamu bwange era ono yali amaze okubeera nga alaga kubanga bwe yavaayo naga nti mpagira Bobi Wine mu traininga okubeera president of Uganda n'avaayo naga nti siwagira NRM bantamya ne yero abantu abo bantamya yero kansoke mu kwongera owulire wabula ono wadde yali yannyuka amagye yagaana okuyingira mu kibiina kya NRM era saagala na kaadi yayo never yero nze nayambalanga gundi zange no polo gundi ezo t-shirts I like yero naye kasita bajambala nembusuula sibwambalayo kubanga kugenda nolaba oli ayambadde yero nagenda atumbiita nobuuza kati sente wazijjewo ezaguze yogenda otumbiita yero gambye nkunyonyodde tugenda kubeera nga tutambula mpola ne Major General Omugenzi Kasirye Gwanga ono yali amaze okubeera nga sidelininga ne Bobi Wine ng'amaze